Alright, thank you so much for watching, ladies and gentlemen. Oliku Vast Range 256. Wano Kauka wasanga your latest entertainment news on the go. Simple gemanya. Ntusa tokubanga nkutegeeza amawulire agakagwa oba sebone banyabo. Emabega Kao just a few days ago, one of the socialites we know in Kampala atenga mu Namasaka abasinga gomumanyinga Lwasa nga amanyage amatuufu ye Emmanuel Lwasa. Yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti agenda kusiramuka. Abasinga balowooza nti yabadde ali mu kusaaga. Twabadde tukyali awo bassebo ne bannyabo. Lwasa bw'atyo nga atuuse ku muzikiti ekibuli oyattoledde shahada. Era nga wetwogerera essaawa zino amannya ge takyali Emmanuel wabula amannya ge bamuyita Akram Lwasa. We yabadde abuuzibwa bannamawulire ensonga ki eyamuleetedde okusiramuka. It is very funny, ladies and gentlemen. One of the issues or one of the reasons he raised lwaki yasazeewo kubanga asiramuka, Lwasa yagambye nti waliwo akakyala kayagala ennyo ate nga akakyala kasiramu. Kirabika mbu akakyala kaganye okwagala Lwasa oba oliawo okumutemera ekyajjulayina nga Lwasa si musiraamu. Kino kyataanudde Lwasa era nekimuleetera okusiramuka. So many Muslims abali so much staunch batandise okuba nga bavumirira ekikolwa kino ekyakoleddwa. Kigambibwa nti Lwasa ensonga gye yawadde, emu ku nsonga ze yawadde, because yabuuziddwa bannamawulire, yakyaziddwako ku mukutu gwa Kasuku Live, n'amubuuza Lwasa kiki ekyakujja mu ddiini yo. Oba oliawo abasinga baali basuubira ensonga endala, wabula yagambye there are so many factors, naye ensonga gye yasoosezza ey'omuwala eyamuleetedde osiramuka, oba oliawo abamu abali stonchi bagamba onaleka yazze buzijjasiti kubeera nga yeegaddanga abaana baffe naye ng'ennono oba obulombolombo bw'eddiini y'Obuyisiraamu ayinza obutabutuukiriza. However much abasinga bagamba yes, it is a win for the Muslim fraternity okubanga Lwasa yakonvatinze. Era abasinga batuzizzaayo ku mbeera eyaliwo emabegako so many years ago. Joseph Mayanja uyavaayo, Dr. Jose Chameleon n'asiramuka, wabula wayitawo ebbanga lya weeks nga ziizo n'addayo mu ddiini ye, ekintu ekyanyiiza era ekyayogeza abantu obwama oba ekyabatuuza obufofofo. Abasinga batandise okuba n'endowooza egamba nti oba oliawo Lwasa alabika naye azze kukola kintu kyekimu. Lwasa ono tumumanyiiko bingi nnyo, so many wrangles zeyeenyigiddemu, and of course the recent one, Lwasa y'omu ku basajja abatagenda kwerabirwa mu byafa by'eggwanga Uganda. Nudzize zaateebwa, akatambi k'obuseegu kaateebwa nga Lwasa ali mu kukola ebintu ebyesittaza oba oliawo ebitalina kubanga birabika mu public. Lwasa ono musajja mu Namasaka yaliko mu byobufuzi era tebyagenda bulungi. Ekigaali kya umbrella we kyajja be bamu kuba kyekokkola. Lwasa abadde businessman wabula emabega Kao kigambibwa mbu ebintu bye tebigenda bulungi era ebimu ku byobugagga bwe byasikibwa oba bamanerenda abali bamubanja. So he has been going through a lot era yaliko mbu ne muka depression ensonga za ssente. Yayina ebbaala e Masaka, ebbaala nayo kigambibwa nti yatundibwa, yali abanjibwa. Lwasa ono ajja kujjukirwako mu ssaga ye n'omukyala amanyikibbwa nga Nabatanzi Dana. Kigambibwa mbu oba oliawo baafunako embeera ne Nabatanzi yagenda olaba nga mubutuufu Lwasa is not my type, n'asalawo kubanga amuleka. Era abamu ku bakyala Lwasa ono be yeevuma ye Dana Nabatanzi talimwerabira. Lwasa yaliko mu relationship n'omukyala amanyikibbwa nga Desire Luzinda. Right now Desire is dating omuyimbi amanyikibbwa nga Levixon era bagenda kubanga bakola embaga yaabwe. They're gonna make it official. Lwasa azenga akozesa omukisa ogw'essente oba oliawo okwegadanga, okwefunira oba okunyumirwa ebikyala ebiri juice. The last time twalaba ku Lwasa yalina omukyala omufumbo era nano tebyagenda bulungi nnyo. Azze abona n'abakyala abasinga nga batugamba nti Lwasa kimuleetera obona mu nsonga z'abakyala kigambibwa mbu mutaka alabika tamatiza
era abasinga ne bagamba nti abakyala abagendayo wa Lwasa bagendayo specifically for money. Tuze tulaba bangi nnyo. Omusajja ono alabise nnyo mu mawulire era abasinga bagamba ne kuno okusiramuka kwe oba oli awo osanga abadde abuze nga yeetaagamu eggulire naye munnaye fenga ffe wano ku verse strange 256 tetugenda kujajinga. It is between Lwasa ne Allah we mu mutima gwe wabanga yasiramuse ku halali alhamdulillah abasiramu tumwaniriza mu ddiini naye wabanga yasiramusinga bintu byakusirwalira ku busiramu nkugamba ebigambo bino ogenda kubonaabona ebbanga lyonna okuzanyira mu ddiini y'Obuyisiraamu because ye ddiini gye mmanyi etazanyirwako. So bassebo ne bannyabo otwogerere essaawa zino amannya gakyuse takyali Emmanuel ye Akram Lwasa naye omusajja ono Lwasa tetugenda mwerabira. There are so many people abagezezzaako okukozesa amadiini ganeeno oba oli awo okuzannya obuzannyo naye wekibanga Lwasa naye ali mu kazannyo then it is too bad for him. However much asobola okuba nga munne yalabye n'agamba kantole shahada nzire eri Allah mu ddiini ey'Obuyisiraamu ate nsobola okuba nga mutendereza. Thank you so much for watching, ladies and gentlemen. For those of you watching us for the first time, please endeavor to subscribe. Not only subscribing, after subscribing, please make sure you tap the notification bell. Akadako katuyamba nti whenever we come live, you're always notified that truly live. Notasubwa amawulire, entertainment news, latest on the go each and every day. Ntumirako kumwena mwena abatu watching it from the USA. Thank you so much for watching. Abatu watching it from the UK. You guys are doing a tremendous job. Thank you so much for watching from the UK, the entire UK family. Namwe abatu labira wane Uganda. Mawulire manyi nnyo nga tuvuddeko ga Lwasa aga Wizomanizo mwagawuliddeko bassebo ne bannyabo. Wizomanizo ali mu ddwaliro. According to the news I'm getting, kigambibwa mbu yatomerwa mukyala we. Mukyala we kigambibwa nti basooka ne bafuna an altercation from home. Wizomanizo ng'agamba omukyala agende ewaabwe amukoye. Omukyala ensonga ezo n'agenda n'azitunuzaako mbu mu bazadde ba Wizomanizo omukyala n'omwami Mayanja. Omukyala n'omwami Mayanja ne bamugamba sooka oddeko ewaka ensonga zino tujja ziraba. Omukyala amanyikibwa nga Sandra Teta adde ewaka okusaba Wizo transport kirabika embeera teyali nnungi. According to the news you're getting, Wizomanizo n'avuga emmotoka n'agenda ku bbaala emanyikibwa nga Shanzibar esangibwa Munyonyo. Omukyala ono n'asalawo agoberere omwami. Remember omukyala ono Sandra Teta Wizomanizo amuyinamu abaana babiri. Eno story mbali sirina gikola ne kanjigattire waneeno. Bw'ate bafunyemu embeera etaali nnungi ne bayombayombawo omukyala amaliriza amukubye ebyuma. Otwogerera ali mu ddwaliro. Mbu yafunye fracture eggumba lyamenyese ekimu ku biraga nti ayinza omala emyezi egiwerako nga ali ku ndiri. Yega amawulire. Tambuza video, sharing a video, subscribing, tapping a notification bell, and of course leave a comment in the comment section ku nsonga ya Lwasa eyo yesinkuba enkulu. Mubere bulungi. Verse range 256 mwera.